Wetwogereranga emyaka giweze mukaaga ekibiina ekya National Unity Platform bukyanga kiggulwawo mu butongole obanga bukyanga kitandika mu butongole era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu azze nga ggulawo offices ez'enjawulo zaalinga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2020 gy'emyaka mukaaga egijjudde ekibiina kya National Unity Platform butongole Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'abantu be yakola nabo bwe baajoyininga ekibiina kino era mu butongole ne bakyanjulira eggwanga nti kaakati ky'ekibiina kibagenda ogenda maaso n'okuba nga batambuliramu okuzoganya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyali People Power mukadde kano yali emaze okubeera nga efuuka ekibiina ekya National Unity Platform oba ng'efuna branch eya political party oba political wing nga kyekibiina ekya National Unity Platform wabula wuliriza nga bwe twogerera kyekibiina ekikyasinze okubeera eky'amaanyi naddala mu kuludda oluvuganya si mu Uganda mokka si mu East Africa mokka wabula ku Africa. Ekibiina kya National Unity Platform it is the biggest opposition political party continent ya Africa we twogerera in terms of numbers n'ebirala ebigenda maaso n'okuba nga bigoberera ngenda kuzzaayo kemabega zaalinga ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa July ogw'omusanvu nga guno omwaka gwa 2020 ekibiina kino ekya National Unity Platform mukadde ako kyali kiyitibwa National Unity Reconciliation and Development Party era nga kyali kikulirwa omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Moses Nkonge Kibalama. Ono nga Moses Nkonge Kibalama yakwata ekibiina kino mu butongole n'akiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abanga eyo yefuuse political wing kubanga waliwo already People Power waliwo amaanyi g'abantu nga tetulina kibiina kya byabufuzi wabula nga tulina movement oba kye tuyita nga tulina movement oba revolutionary wing bannayuganda abaali baagala enkyukakyuka nga beegattidde mu ekyo kye tuyita People Power oba amaanyi g'abantu era nga oluvannyuma lwa activity eno ennaku z'omwezi nga 14 baatandika okuteekateeka ekifo ekyekamwokya eyali studio ey'ennyimba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ne bagamba nti kakati kino kibiina amini office ya kibiina eky'ebyobufuzi era ne bagenda mu maaso n'okuba nga zino baziggulawo era lwe lunaku lwe ba-unveilinga ambuleera amini gwe mwezi gwe gumu lwe ba-unveilinga ambuleera ng'akabonero akagenda okuba akakulu ak'ekibiina kino. Ne banjula ne ttiimu y'abakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye party president, Joel Ssenyonyi nga ye mwogezi w'ekibiina, David Lewis Rubongoya nga ye secretary general, Zaake Francis Butebi nga abamu ku baali baatandika oba abaasookawo ne bagenda maaso n'okuba nga baweebwa ebifo ebitali bimu. Era okuva olwo bagenze baggulawo ebitebe eby'enjawulo omuli ekitebe ekikulu kaakati ekya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule ekyakolebwa oluvannyuma nga bashifutinga okuva wali mu kitebe ekikadde ekyekamwokya nga badda Makerere Kavule. Bagguddewo ekitebe kya Eastern Region ekisangibwa eyiganga, bagguddewo ebitebe mu Western Uganda ng'ekitebe ekyo ekisangibwa mu disitulikiti y'Embalala oba mu tawuni ey'Embalala naye nga bino byonna ngenda kusooka nkuzzeeyo wa gye byatandikira obeere ng'obitegeera bulungi. Ekibiina ekyatandika mu mwaka gwali gwa 2004 nga kitandikibwa nga National Unity Reconciliation and Development Party era nga Moses Nkonge Kibalama y'omu ku baatandika ekibiina kino nga mu kaseera Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ayina ekisinde ekya People Power baagezaako ba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni yagezaako nnyo okulaba ng'emulemesa okulaba nga ggulawo ekibiina ky'ebyobufuzi era ne baleeta kaweefube ow'okulaba oba waliwo kaweefube w'okukyusa etteeka nti omuntu atalina kibiina tajja kukkirizibwanga kugenda maaso nakubanga yeesimbawo ku bwa president nga abakulu bafunye okutya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandyagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga erya Uganda naye ate mukadde ako yali talina kibiina kya byabufuzi era nga wano waliwo possibility ey'okulaba nga basobola okumulemesa okuyingira ekibiina kyonna era ye kye yakola n'amanya nina kufuna kibiina already ekiriwo n'engenda maaso n'okuba nga ntambulira mu ekyo wabula obuzibu bwe bwali nga singa joyininga ebibiina nga FDC ebibiina nga DP n'ebibiina nga UPC nga kyandibadde kizibu nnyo okufuuka party president oba kyandibadde kizibu nnyo okumufuula fulaga bearer ng'olwedde waliwo abo abasangiddwawo newankubadde nga bannayuganda baali bakyabammya amatu waliwo possibility ey'okubeera nti baali bajja kuwagala bamuyise mu process ey'okubeera nga asooka okuba party structures n'ebirala nga bw'obimanyi nga option eriwo either kutandika kibiina kya byabufuzi oba kufuna kibiina kiriwo kyokka ng'ebibiina by'obufuzi byonna nkugambye ebizibu ebyabirimu kati ng'okutandika oba okuligestalinga ekibiina ekipya by'ebiseera ebyo bye mujjukira People Power gye baali basuubira okuligestalinga ng'ekibiina ekipya allegedly Balamu Barugahara n'agenda n'agirigesitalinga kigambibwa nti yagirigesitalinga nga ekibiina ekiyamba
abakadde. Era okusinziira ku information kigamba nti ezo zaali allegations, era Balamu yavaayo ne yeegaana ategeeza n'okusiba omuntu yenna agenda maaso n'okukimuteekako. Wabula okusinziira ku information gye nnina kigambibwa nti erinnya lino People Power lyo liri registered, naye si nti political party eryawo registered. Ekigambo People Power kiri registered, era nga kigambibwa okuba nti eno newankubadde ng'eno slogan, wabula kino kiri registered under oba kiri registered by the Uganda Meritocracy Party UMP nga slogan. So si Balamu nti yaregisteringa, ebigambo ebibadde bitambula, naye ate information gye nnina wano gye ngenda ogenda mu maaso n'okubanga nkuwa ogenda kwongera okutegeera ebintu nga bitambula. Mr. Balamu Barugahara, the proprietor of Balamu Promotions and Marketing and Promotions Agency, has distanced himself from reports that he registered People Power word slogans, symbols and colors which would buzz other people from using it. People Power is a rising political movement that brings together various political activists, politicians, and civic players that amplify a campaign for a change in Uganda's political leadership. Balamu yabyegaana n'ategeeza nti ye takiregisteringangako ng'ekibiina, wabula ate waaliwo okulemesa ekibiina kino okubeera nga kiregisteringa, era bw'atyo eyo etujja gireeta nga topiki ya lulala. Naye nga ensonga enkulu, Robert Kyagulanyi Ssentamu finally yawalirizibwa okugenda okunoonya kibiina kye eky'ebyobufuzi kyagenda maaso n'okuba nga yeegattako oluvannyuma asobole okuba nga akikwatira fulaaga mu kalulu akaali kagenda okuddako aka 2021. Moses Nkonge Kibalama, muzeeyi oyo n'akiraba era n'ategeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga okuyamba, n'amuyita oba ne bamutuukirira kyonna nga bwe kyali, ne bagenda maaso n'okuba nga batandika enteeseganya. Then Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukwasa kye tuyita instruments of power, era n'akuba n'ebirayiro. Bwe mba seerabidde ojja kubijjukira bulungi nnyo, era akatambi nja kakulaga. Man over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. Kati ngenda kakumalirayo ku lunaku olwo zaali ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa 7 omwaka 2020, ne wayita ennaku nga 8, tubale wayita ennaku nga wiiki emu, olwo mu butongole Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alangirira nti tujoyininze oba twaniveirinze ekibiina ekipya olw'ensonga yali National Unity Reconciliation and Development Party NURP, then ne bagikyusa nefuuka National Unity Platform, erinnya ne balifunza ne ligenda maaso n'okuba nga linyuma, era mu butongole ne kiba nga lwe lunaku olwalero ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa 7 mwaka 2026 ekibiina kya National Unity Platform lwe giweze emyaka 6 bukyanga kitandikawo naddala mu era eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukuto gwa Red Zone 256 Sebambulidde Patrick nga bulijjo nze mbeerawo kubanga nkutuusaako. Kakati ngenda kuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebimu ku bitonotono byasobodde okugenda maaso n'okubanga akola mu gino emyaka 6, ngenda kukuzzaako ko n'emabega mu butambi obw'enjawulo n'ebimu ku ebyo byazze ng'ayogera ku nsonga zino oluvannyuma lw'okuba nti lunaku lwa leero anniversary ey'omulundi ogw'omukaaga. Wabula nga sinaba kubanga nkutwala wala, Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe ogwa X wamu n'ogwa Facebook n'ateekako ebigambo eby'enjawulo n'ategeeza bannayuganda nga bwe tuli mu kusagambiza oba nga tuli mu anniversary ey'emyaka 6. Agambye bw'ati: As we mark 6 years of NUP today, we thank you for every blessing, every victory and every insight you have given us. Tubeebaza nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tumakinga omwaka ogw'omukaaga ogw'ekibiina kyaffe. Tubeebaza olwa buli mukisa gwonna, buli buwanguzi, buli mbeera yonna na bunyomero bwonna bwe mutuyisizaamu nga bannayuganda. The journey thus far has been filled with tears, relentless setbacks, headaches and roadblocks, and yet
you have been with us through. Agamba nti gino emyaka 6 tegibadde myangu, tetugiyiseemu ng'ebibiina by'obufuzi ebirala bwe badde biyita mu mbeera ezo. Gino emyaka 6 tugiyiseemu nga gyakazigizigi, tugiyiseemu nga gyakanayo kyani, gibaddemu emiggo, gibaddemu amaziga, gibaddemu okutulugunyizibwa, naye ate bannayuganda ne basigala nga bayimiridde n'ekibiina kino nga bino byonna bibaddewo ebiri. Forgive us, we have fallen short, especially those times when we have sought to rely on our own abilities and not looked up to you. Nti mutusonyiwe bannayuganda, awo we tuba tetutereezezza oba we tutatambudde bulungi, bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba bannayuganda mutusonyiwe we tuba tetutereezezza oba ewabadde wasobanga. Era agamba naddala mu moments ng'ezo oba mu biseera ng'ebyo bwe twayimirira ku magezi agaffe gokka nga tetwebuuzizako ku bannayuganda kubanga kibaddengawo. Agamba ekyo mukitusonyiwe naye ekibiina kibadde kikyakula. We place into your hands the souls of those we have lost and pray that you give strength to those who have been injured, those in detention and those who are missing. God give grace to their families. Agamba nti Katonda atuyambe era tuteeke mu mikono gya Katonda, namwe bannayuganda muteeke mu mikono gyammwe, tusabire abo be tufiiriddwa, abo bali mu makomera, abo baliko obuvune nga bwava ku mbeera y'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda n'ebirala byonna wamu n'abo abamiisinga nga tetumanyi na wa gye bali. Basabire ne Katonda asobole obbateekako omukono gwe. We place our future in the hands. Victory is our desire, a new Uganda, our ultimate goal. Be with us till we get there. Agamba tusaba Katonda ebiseera byaffe eby'omu maaso abitangaaze. Obuwanguzi yemu ku nsonga gye tuyimiriddeko era gye tutunuulidde. Uganda empya kye kigendererwa kyaffe ekikulu. Katonda beera naffe, tuwa amagezi, tuwa omukisa, obuvumu n'abakulembeze baffe ne bammemba bonna ne bannayuganda bonna, buli mwe abeere nga mumalirivu ekimala, nga muvumu ekimala, ate era ng'aliko omukisa ogw'okulaba ku Uganda empya ng'ekibiina ekya National Unity Platform kye kigenda maaso n'okuba nga kikulembeddemu oba nga kikutte omumuli ogwa bino byonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bigambo byagenze mu maaso n'okuba nga ate ayogera ku nsonga ezo. Wabula mu myaka gino 6 ekibiina kino ekya National Unity Platform kirina ebintu bingi nnyo ekisobodde okugenda maaso n'okuba nga kituukako, era ebintu bino ngenda kubisamalayizinga mbeeko wano obutambi obw'enjawulo bwe ngenda maaso n'okuba nga nkuwa, naye nkugambye ngenda kusooka nkuzzeeyokko emabega ekibiina kino gye kyatandikira tubeere nga ate tutambula. Kakati wuliriza. Mwaka gwali gwa 2024 yali December, ekibiina ekya National Unity Reconciliation and Development Party ne kitandikibwa era ne kiregistalingibwa mu mateeka agafuga ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Omukulu Moses Nkonge Kibalama gwe mumanyi obulungi ennyo eyakwata ekibiina kino mumujjukira nga bamuwambye n'ayogera ebitakwatagana ate nkera n'ayogera ebirala, oluvannyuma n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti ekyamazima state ye yamukaka, baamuwaliriza okuwaayiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebirala byonna mubijjukire, eyo story sijja kugijjayo. Wabula omukulu we tekimuggyako kubeera nti kugyeko ekyokuba nti yawambibwa ne bamuwogeza by'ataayagala, tekimuggyako kubeera nti ye yatandika ekibiina kino mu Desemba wa 2004. Era ng'omwaka ogwo Desemba 2004 yatandika ekibiina nga NURP, National Unity Reconciliation and Development Party, Moses Nkonge Kibalama. Kati ekibiina kino yakihandinga over eri Robert Kyagulanyi Ssentamu mu yali closed door, naye akatambi ako tukalina era abasinga obungi nkakasa nammwe mwali mukalabyeko nga 14 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwa 2022 Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine officially n'ashuminga office ey'ekibiina kino era yaddikira yalingibwa nga national aba presidential flag bearer mukadde ako zalinga 14 ogw'omusanvu 2020. Wabula bino we byabeererawo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni baali ku kaweefube obw'okulaba nga Bobi Wine tafuna kibiina, ng'ate waliwo etteeka lye baagala okuleeta nti omuntu ali independent takkirizibwa kwesimbawo. Kati ng'akalipo konna mu byonna byonna kye baali baagala kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talabikira ku ballot, mujjukira saga ezo, kubanga yali yagaana okujoyininga ekibiina kyonna ng'ebyonna byonna tebyesigika, n'ayagala okujja nga ye ku bwannamunigina, abasajja ne bakitya. Ate ekirala nga bw'ajja ku bwannamunigina yali agenda kugatta oba yali agenda kuyoola abali mu NRM, abali mu FDC, abali mu DP, bannayuganda baali bamulaze okwagala. Ebiseera ebyo abasajja nga bataddewo embeera nga kaweefube si waakuba oba alina ekibiina oba talina, wabula aleme kulabikira ku ballot paper. Kati first phase yali ya kibiina kya byabufuzi nga talina Kibalama Nkonge,
Robert Kyagulanyi Ssentamu, David Lewis Rubongoya, Joel Ssennyonyi n'omusajja gwe bayita Kagombe ne basisinkana ne battaanya oba ne bakkaanya ku nsonga z'okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamufuula party presidential flag bearer. Era ekibiina mu okwolwo olunaku nga 14 omwezi ogw'omusanvu ne bakikyusa n'erinnya ne balishoteninga ne balijja mu National Unity Reconciliation and Development Party NURP ne bagifuma National Unity Platform NUP. Era ku olwo olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akuba n'ebirayiro Kibalama n'amuwa instruments of power ezimuwa amaanyi na buli kati okubeera president w'ekibiina ekyo n'ebigenda mu maaso byonna okubeera nga byatandika ku olwo. Zino zaali nga 14 ogw'omusanvu wayitawo ennaku 7 ne balyoka bakirangirira mu butongole. Handing over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. I hand him the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. I, Kyagulanyi Ssentamu Robert, having been duly elected to the position of party president, swearing the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance to the National Unity Platform, and that I shall perform my duties without fear, without malice, and I will, and all ill will. So help me God. Kati lwe olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yalayira nga party president era ne bamufuula flag bearer ku bwa president mu kibiina ekyo. Wabula ebyaddirira tebyali byangu naddala eri Muzeeyi Nkonge Kibalama. Baaniveiringa ambulera ng'akabonero akali official ak'ekibiina kino era ne bagenda maaso n'okuba nga babitegeeza bannamawulire. Wabula mujjukira saga ya kooti n'ebirala byonna ebyaddirira. Kakati wuliriza ziri zaali nga 14 nga basayininze oba bano bonna bwe baatuula basayininga kye bayita MOU oba Memorandum of Understanding. Era ne baadressinga ba delegates oba bakola kye bayita delegates conference ke katambika olabye mu butongole ne banjula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye party president. Era mu obwo obudde ne bali brandinga National Unity Platform NURP ne bagituuma NUP, National Unity Reconciliation and Development Party ne bagituuma National Unity Platform. Moses Nkonge Kibalama gye yali amaze emyaka ngagenda mu maaso n'okubeera nga addukanya. Kati nga 14 bino nno byaliwo okumala ennaku eziwerera ddala kubanga enteeseganya zino oba delegates conference eno yatwala ennaku okuva nga 11 paka nga 14 nga bagenda maaso n'okuba nga batudde mu nsonga ezo ez'okulaba butya bwe bagenda okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuke party president ng'abasajja bamulemesezza. Nga 10 omwezi ogw'omunaana 2020 njagala kudda mabega wali nkuwe nga 22 ogw'omusanvu naye kati wano kkiriza mbuukemukko olw'ensonga nti waliwo bye weetaaga okumanya ebyaddirira ku Kibalama olw'okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kino. Nga 10 ogw'omunaana Kibalama yagenda maaso n'okuba nga ategeeza nti obulamu bwe buli mu matigga era mbu yali afuna amasimu agaali gamutiisatiisa nga yafunako n'abantu abaatuukako kewuwe eyali awangalira mu bitundu bye bayita Buwambo. Abamanye Buwambo mumanyiyo saidi zeyo mu Lugo simanya mu Kiti abagenda saidi zeyo ab'ekiteezi kudde eyo. Kibalama obulamu bwe ne bugenda mu matigga. Mu gw'omwenda nga 17 Kibalama waliwo akatambi akafuluma nga Kibalama ayogera mbwera ng'agamba nti ekibiina kya National Platform baali bamusuubiza akasente. Ebigambo ebyo Kibalama yabyogera nga akatambi kalaga nti kaali kakwatiddwa kiro. Ebigambo ne bifuluma obunkenke ne bweyongera. Kibalama ng'agamba nti ekibiina baamulimba tebaamuwa ssente ze nti ddiiru eno abasajja baamala ogimusayiningisa ne bamusuulawo. Ebintu bino ne biyitinga nnyo era mujjukira ensonga ezo zaggwerana mu kkooti. Kibalama alyoka atuuke Medad Lubega Sseggona ebiseera ebyo nga y'omu ku bannamateeka ab'amaanyi abali mu kibiina kya NUP. Asooka amubuuze Kibalama atuuke n'okuttulukuka entuuyo naye nga byayogera
byali bibuusibwa kubanga n'akatambi akaavaako ebyo ke yakwata kaalagibwa nti Kibalama yali alinga ali ku gun point, baali bamutadde somewhere nga ne background erabika nti Kibalama yali alinga yali awambiddwa. Mu mwezi ogw'omwenda ensonga ne zigenda mu kkooti ne bakola kye bayita cross examination mu high court. Kibalama Sseggona ne banne ne balyoka bamubuuza ebibuuzo ekyamazima, ebibuuzo bya Kibalama engeri gye yabiddamu ne bitandika okulaga nti wandiba nga waliwo ekitagatta. Mu mwezi ogw'ekkumi Kibalama kooti mu kibuga Kampala ya dismissinga keesi eno era ne bategeeza nti n'okukyusa erinnya byali bimumenyi bw'amateeka. Kooti n'eragira ekibiina kya National byali mu mateeka era kooti n'eragira Kibalama okusasula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ssente obuwanana n'obuwanana, kwegamba omusango Kibalama gwamusinga newankubadde nga Kibalama buli omu yali akimanyi nti yali akakibwa bukakibwa kubanga naye yennyini yavaayo n'abyogera. Omusango gwamusinga era n'alagirwa nti ekibiina kya National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abaliyirire kugaba Kibalama nga yasingiddwa omusango nga yalina okuliwa okusasula ekibiina kya NUP kye yali amalidde obudde. Kooti negenda maaso n'okubanga ekwata bwetyo era omusango ne bagugoba. Mu mwezi ogw'omwenda paka mu January awo 2021 nga tugenda mu kalulu, mujjukira Kibalama emirundi egiwererako ddala yabeeranga mu misango, yabeeranga mu kuwambibwa, yabeeranga mu kutiisibwa. Kibalama musajja watu n'embeera n'etandika okuba ng'emutabukako, naye nga kigambibwa nti state eyagendanga mu maaso n'okuba ng'emukozesa. Musajja watu John Bosco Kibalama Nkonge bambi embeera n'egenda mu maaso n'okuba nga ate emutabukako. Kati eyo ebyaddirira byonna kakasanga mubimanyi, tuyinza obutabigendamu nnyo kubanga ensonga enkulu ya myaka 6 ekibiina kya National Unity Platform gye kiwezezza. N'akalulu kaali kawedde, Kibalama ne banne ne bagenda saidi z'ekabowa mbo ne baggulawo ofiisi endala ey'ekibiina mbo nga bagamba ekibiina kya NUP bo tebakimanyi ate nga y'omu in fact yali akikulembera era ye yawa instruments of power abakulu abakirimu ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero. Kakati sitole ya mwami Kibalama eyo yondooze n'aba yalulala, naye njagadde okulaga ekibiina kino kivuddewa mu myaka gino 6 n'enkuyanja y'abantu gye bagenze maaso n'okuba nga baba nayo. Bino byonna bigenze maaso n'okuba nga bigiteeka mu position ey'okubeera nti kyekimu ku bibiina ebikyasinze okubeera ebinene okwetooloola olukalu lwa Africa naddala ku ludda oluvuganya. Bagguddewo ebitebe ebitali bimu, bakoze ebintu eby'enjawulo, bakoze ebintu bingi nnyo by'otayinza kuba ng'olaba ewantu wonna. Kakati njagala owulirize kibiina kya National Unity Platform kino kyatandikirawa? Ekyatandika nkugambyeyo kati nga 22 lwe lunaku olujjukirwa nti mu butongole lwe kyaniveiringibwa era nga offices zaali kamwokya. Wenjogerera nga office ezo yafuuka School of Leadership, office enkulu ziri Makerere Kavule. Era ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa November 2023 office ezo lwe zaayanjulwa. Ekibiina kya National Unity Platform ne kyanjula offices ez'e Makerere Kavule era mujjukira bulungi nnyo embeera nga bwe yali. Ab'ebyokwerinda ne basalako ekitebe kino ne bagenda maaso n'okuba nga tebakkiriza kibiina kino kigende maaso n'okuba nga kyanjula olw'ensonga embeera gye kyali kitaddewo nga kirabisiza ebibiina ebirala n'ekya NRM ekimaze emyaka 4 nga tebalina yadde office eyenkana bwetyo kyokka ngeno yali eringa efuuse office ey'okubiri nga newankubadde nga yali entongole kamwokya nga bagifudde School of Leadership. Vai, tambula. Yes, kakati oluvannyuma lw'okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform eky'e Makerere Kavule, abasajja embeera teyali ya bulijjo. Abasajja kyabanyiga era baateekawo embeera eyali yagala ogenda maaso n'okuba ng'eremesa ekitebe kino okuggulwawo, kyokka tebaakoma ku ekyo. Bano abakulu mu myaka gino 6 gyokka ekibiina kya National Unity Platform kisobodde okuggulawo ebitebe ebirala okwetooloola eggwanga, ekintu ekitabangawo mu byobufuzi bya ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya naddala mu East Africa wonna. Ennaku z'omwezi zaali nga 3 November 2023 lwe baggulawo ekitebe ky'e Makerere Kavule. Kati nga 25 ogw'omunana 2025 baggulawo Iganga
office oba Eastern Region office ya Eastern Region bagigulawo mu district ye Iganga ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa 8 omwaka 2025 mu ngeri yali yeewuunyisa era abakulu bano ekintu kyabeewuunyisa ne beebuuza kisobose kitya nga tetulaba kigambibwa nti bano mu kuzimba ekitebe kino ekya Eastern Region wamu ne Western Region nga bwe ngenda okulaga bazimbanga ekintu nga kiri munda nga abakulu tebamanyi kiki kizimbibwa era oluvannyuma bagenda maaso n'okuba nga bakyaniveiringa nga bwe ngenda okulaga ku butambi tebakoma okwo bazimba kye tuyita Western Regional Office era ng'eno bajyaniveiringa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwenda 2025 enesangibwa mu district y'Embalala era mu tawuni y'Embalala okusobola okwavoidinga sabotage n'ebirala byonna gavumenti byandikoze bakizimba mu nkukutu era oluvannyuma nga 26 ogw'omwenda ne bagenda maaso n'okuba nga bakyanjula ebyo bye bitebe kati bina headquarter Makerere Kavule Regional Office ya Eastern Uganda Iganga Regional Office ya Western Uganda Mbarara then ne yali offices ezangibwe Kamoocha emanyiddwa nga School of Leadership bino byonna ne byongera okuteeka ekibiina kya National Unity Platform ku mwanjo era n'okubeera ekimu ku bibiina ebikyasinze okubeera ebinene naddala ku ludda oluvuganya mu East Africa sinakindi ne mu mawanga agamu ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya tebitera kuba by'amaanyi kwenkana kibiina ekya National Unity Platform nga bwe kigenda maaso n'okuba nga kifaanana kati olunaku olwaleero giweze emyaka 6 era buli mwaka anniversary eno ekwata amawulire era egenda maaso n'okuba nga ennyonnyolwa oba celebratingibwa nga n'omwaka oguwedde anniversary ey'okutaano ne NTV yagikolamu ng'era bumanyi ebya NTV abasajja ne bwe bagiggala NTV yajajjatta ebimu ku ebyo NUP byegenze maaso n'okuba nga etuukako kati n'olunaku olwaleero giweze emyaka 6. What started as a pressure group, People Power, and later rebranded as the National Unity Platform Party, has now reached its 50th year since its inauguration on 22nd July 2022. However, their 5-year journey has been a bittersweet experience marked by trials and tribulations. The most significant challenges include betrayal by trusted party members, security abductions, and the indefinite incarceration of party members. We have lost comrades, we have comrades in detention, and we have those that have lost limbs and other body parts on account of torture and repression from the regime. Many people have abandoned the cause along the way. Some have betrayed this cause. Some people were given an opportunity. You see, we had some members of parliament who decided to go and dine with the dictator that we are fighting with and left us and abandoned the cause. Government brought out perhaps these trumped up charges, took us to court. You remember Mzee Chibalama, he was in court and said, Judge, please help me. These people abducted me. They have been torturing me and saying I should tell lies against Honorable Chagulanyi and the new leadership of NUP. So clearly they were pushing him against the wall as well. And so there are people who said, maybe let me stay where I am. Maybe let me run as an independent because it's possible these guys are going to be struck off the list of political parties in this country. Asked whether they regret joining the People Power movement or NUP, Joel Senyonyi, the party spokesperson, admits it was a blind decision with unforeseen consequences. At my peak at the time, working for the top most media house in this country, I can say that authoritatively, earning a good pay, and all was going well for me. I said, let me take the plunge. Some of my family members said, Joel, are you crazy? Do you know exactly what you are doing? You're leaving a good job to go and get beaten. To go and you don't even know what this is going to turn into. NUP leadership believes their presence has played a role in shaping Uganda's politics, with youth taking the lead in their elections that were previously dominated by the NRM. They've also established impressive party headquarters and regional offices, becoming the leading opposition party as a relatively new party, among other accomplishments. The youth elections used to be executed as NRM elections. People didn't even know about it. When we came on the scene, we said, no, young people, get involved. And that's why we get involved. That's why they will do all the confusion and so on, because we said we shall participate. Because in the past, that was not the case. So
All these are great pluses. It has filled the vacuum that the old Kale wano ekibiina ekya National Unity Platform myaka gyali giweze 5 nga bagenda maaso n'okubanga ate bannyonnyola ku nsonga ezo. Kakati ffe wano tuli ku myaka 6 egiweze olunaku lwali ngenda kusomesa 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Ekibiina kino kibadde nga kiggulawo party offices ez'enjawulo era ezibadde zigenda maaso n'okubanga zoogeza abantu bano obwama okuli Eastern Uganda, eyeyiganga okuli Western Uganda, esangibwa Embalala n'ebitundu ebirala. Ekibiina kino kirina achievements ezitali zimu zibagenze maaso n'okubanga batuukako. Ezo zoyinza okubanga tojja kuziwulira walala. Wenjogerera, National Unity Platform became the leading opposition party in Uganda's parliament following the 2021 elections, successfully displacing longer-standing traditional opposition parties. Mujine emyaka 6 mokka ekyewuunyisa waliwo ebibiina ebimazewo emyaka ebadde ku ludda oluvuganya nga bannayuganda tebakyabyesiga, bannayuganda tebakyayagala na kumanya nnyo bigenda maaso nakubanga bibikwatako. Ekibiina kya National Unity Platform kyajja ne kikyusa abavubuka, ne kikyusa abantu abaali bano batebinkwatako n'abalala bonna ne kibakyusa ne batandika okubeera nga bali concerned, ne batandika okugenda maaso n'okubeera nga bagoberera ebintu bino byonna. Era ekibiina kino eyo achievement esooka nti kyasooka ne kijjawo ebibiina by'obufuzi byonna, si kubijjawo nti ne bivaawo, wabula ne kisiiga ekifaananyi ekipya mu maaso ga bannayuganda nti opposition party bweti bwerina okubanga ddala eri serious eyagala obuyinza. Era wano bakugamba nti kyekibiina ekiriidinga olwaleero. Ebibiina bino byonna bibadde n'ababaka mu parliament. NUP ne mu kalulu akasembeyo ng'olaba eringa eyabbiddwa era yesinga okubeera n'ababaka abangi ku ludda oluvuganya. Ate ng'engeri ababaka abo abamu obululu bwabwe engeri gye bwakwatibwa nga kyeyoleka lwatu nti ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform ennamba esinga obululu bwabwe bwakwatibwamu bukwatibwa. Kati nga kano kabonera akakulaga kyoba oli awo singa tebwakwatibwamu ate embeera yandibadde endala. United various fragmented activity groups under the singular umbrella symbol, creating a formidable legislative and a grassroots from against the ruling government. Ekibiina kya National Unity Platform kisobodde okubanga kiyunitinga bannayuganda abaali basaasaanye, abaali baweddemu amaanyi, abaali batuuse ekiseera nga bagamba tebibakwatako, abaali batuuse mu mbeera etali ya bulijjo kugamba nga bagamba ekati buli omu afuge n'ebirala byonna nga bw'obiwulira. Ekibiina kya NUP kyagenda kibakomyawo, naye bwe twogera ku NUP tutegeeza musajja si mulala Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga y'abadde champion wa bino byonna. Successfully transitioned from a rented restricted office space in Kamwokya to owning multi-million shilling properties, including its permanent national headquarters and dedicated regional bases. Obadde okimanyi nti Kamwokya ekitebe ekyo ba office ye Kamwokya, Robert Kyagulanyi Ssentamu wano wali studio ye n'awaayo ekitebe kino era nga kirabikanga eky'omuntu paka mu butongole bwe bagenda maaso n'okubanga bazimba ekitebe ekiri official ate kiri permanent ekisangibwe Makerere Kavule. Achievement era abasajja yabanyiiza nga twalabako n'amagye nga bagayiye bwe bali bagenda okironkinga. Era kigambibwa nti tewaliwo ekibiina ky'abafuzi kirina office. In fact si kigambibwa kubanga ffenna tukimanyi tewaliwo mu Uganda kibiina kya byabufuzi kirina kitebe oba office efaanana ya kibiina ekya National Unity Platform naddala ey'e Makerere Kavule. Kyokka nga kweno tugattako Kamwokya yafuuka School of Leadership, tugattako Yiganga Eastern Regional Office, ne tugattako Mbalala Western Regional Office. Ate nga jjukira bapromisinga nti ne mu Northern Uganda naddala mu kibuga eky'eggulu essaawa yonna ekibiina kya National Unity Platform kiggulawo office side eyo. Kati kino tewaliwo ekibiina kya byabufuzi mu Uganda oba ekifuga oba ebifugwa, tewaliwo kibiina kyenkanankana National Unity Platform mu bino. Egenze maaso n'okukola ebintu ebyenjawulo okuli genda maaso n'okubanga exposing obuli bw'enguzi, exposinze effuga bbi n'ebintu ebirala byonna bannayuganda bye batandise okuzuukuka ne bamanya, era nga bino byonna bivudde ku kubeera nti ekibiina kino kigenze maaso n'okubanga kiteekawo embeera. Ekisinze okunyiiza oba ekisinze okunyiga abakulu y'engeri gye kikulaakulanidde ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu, nga bino ebitebe babizimbye mu period tugamba nti olwaleero anniversary ya 6, kitegeeza gy'emyaka 6. Kitegeeza bino byonna bye nkugamba bikoleddwa mu period ya myezi 6 era nga nabino ebitebe babadde babizimba na mu nkukutu. Kati kuba akafaananyi singa baali mu buyinza, ekyokubiri kuba akafaananyi singa baali babikola tewaliwo abazuganya, olwoza ebitebe byandibadde bimeka era byandibadde bifaanana bitya. Lwe yaggulawo ekitebe ky'Embalala essanyu lyali lingi nnyo
era bwe yakwata omuzindaalo n'ategeeza ne bannansi nti n'engeri gye tuzimbyemu ekitebe kino abakulu babadde tebamanyi. Ab'ekibiina ki National Unity Platform oba NUP olwaleero baguddewo ofiisi zaabwe embalala mu kaweefube gwe baliko ow'okwongera okunyweza emirandira kwe bagenda okusinziira okunoonya obuwanguzi bwa kalulu ka 2026 akabindabinda. Okusinziira ku bakulu mu kibiina, ofiisi eno egenda okukwanaganya emirimu gy'ekibiina mu tundutundu ly'obugwanjuba oba Western Uganda eritwala ekitundu ekya Nkole, Kigezi, Bunyoro, Rwenzururu, Tooro wamu n'ebitundu ebirala. And in the name of our former Deputy President, Mama John Mugisha, I open this National Unity Platform office headquarter in Western Uganda. So help us God. Ofiisi zino ziguddwawo President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya, akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, amyuka President wa NUP owa Western Uganda Jolly Jacqueline Tukamushaba, saako ne bannakibiina abalala. The office ya Western Region of the National Unity Platform. The Western Region in total has 10 offices right now. Let's clap for our leadership for a good work Nichorekamu National Unity Platform next day Uganda next year Uganda bona koko abatenda kubia next year Uganda habe the office in Uganda so office in Ngole nichwatu mesa echibinechi netawa Uganda yona President White Kyagulanyi Ssentamu Robert myaka etaano ekitebe kya National Unity Platform kati oja abali hano n'abakutulola inywena muntu obusagiki mulole ivana engeri tutyatyomeka butya tutyatyomeka. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya ategeezezza bannakibiina nti obwannannyini bw'ettaka lino buli mu mannya ga kibiina. NRM ne bano embalala terinawo kitebe kyayo, terinawo babalisa era wenaseba okulaba bagawagoma mu office olw'obutasasula rent. Njagadde okwalaga ekyapa nti wano abantu banaye tetupangisa. Kino kyapa kyekifo kino ekya National Unity Platform. Yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi asabye abantu b'obugabe bwa Nkole okuwagira ekibiina kino kibakiikirire olwo kisobole okukola ku nsonga zaabwe ezibasomoza mu kiseera kino. Twayetooloola ku byalo haliyo masanyalaze, okuleba amalwaliro gali kubi, okuleba amasomero g'oku gali kubi, enguudo z'oku munda okwe ziri kubi, eminyendo y'oku kibiina birimo nambo nimwene empindu nimwene Uganda itebeekane mubanse nimukweyagalira mu Uganda yange. Ng'ayogerako gye bali, Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bano okukozesa ofiisi eno okugatta ettundutundu lyonna ery'obugwanjuba bwa Uganda okusagula obwagizi bwabo abakkiririza mu nkyukakyuka ez'obukulembeze bw'eggwanga. Leaders that want to be permanent, they do temporary things. Kubanga baagala mu depending ekubbo. But leaders that don't want to stay for so long, they build permanent things so that they belong to the country. This belongs to NUP, not to me or anybody. We want to see this headquarter 20 years, 30 years, 40 years. Nga twakaddiwa nadda, nga twalitaringa dda, nga n'abamu baafa dda, nenga generation eziddako zitwala the idea mu maaso, because this idea will unite Uganda and transform it into the country that we all want. Kyagulanyi abulidde abeeno nga babadde batalina bukulembeze bulungi obukiikirira omuntu wa bulijjo kwe kubasaba beegatte ku nkyukakyuka. Katonda tukozesa okukyusa Uganda ate nga kigenda kubeerawo. Agenda tukozesa okugatta Uganda si kugigatta bugasi mu bantu nti ab'Ewest bakolagana n'abanoosi. Kino kyali kibaddewo era kigenda kubeerawo. Kyali kibaddewo ng'omuntu akolera Kampala n'agasula Mbalala. N'obaasa okuba n'okolera Kampala kandi n'olala Mbalala. Ekyo tukirabye mu nsi yonna yonna.
bino ebijjidde ng'ekibiina kikyagenda mu maaso n'enteekateeka zaakyo ez'okusunsula abagenda okukikwatira bendera ku bifo by'ababaka ba paalamenti naddala abo abaafikka olw'ebizibu ebitali bimu. Era olwaleero akakiiko ka Electoral Management Committee kasunsudde omubaka Betty Nambooze Bakireke ku ky'omubaka wa Mukono Municipality oluvannyuma lw'enteekateeka okumuleka ebbali bwe yali omulwadde. There's no problem with replacing Nambooze. The problem is when you are replacing Nambooze with somebody who cannot measure up to what she's able to do. I don't say that I'm an expert in everything. Yes, Mukono will one time get another MP, but I think that time is not now. National Unity Platform. Abantu basooka ne batuyita omuyaga ne bagamba nti abantu bebula bagoberera muyimbi ne bagamba abantu bagenda kukola ki ne batuyita byonna bye batuyita ne batuyita bayaaye ne batuyita ki naye byonna bye tuzze tukola tugezaako okubalaga tife weetuli era tetugenda kupowa twagala kukulembera lino eggwanga era pulezidenti waffe agenda kubeera eri entebe mu ntebe naye ng'amakanda abaza kukola emirimu gy'ekibiina NUP akasimba wano muyiganga. Akati bannaye omwana waakula ava maka g'abazadde be n'afuna obaolyawo wapangisa n'atandikawo famire era bw'agenda akula ng'agenda akulaakulana afuna ate awawe n'azimba n'ateekawo ennyumba ye. Kakati ffenna National Unity Platform tubaddewo emyaka 5 gyokka n'obukulembeze obujja. Waliwo ebibiina bingi ebitusinga emyaka naye ffe tubasinga obuwagizi ne focus ku ebyo bye twagala. So bwe twayingirawo ne tugamba nti naye ekikulu sapooti gye tulina mu ggwanga lyonna tufune amaka era twafuna amaka gali kavule maka gagadde headquarters zaffe eyo e Kampala. Ne tugamba nti kikulu ne tubeera ne headquarters command centers ez'enjawulo. National Command Center eri e Kavule naye nga twepaka wano twafunawo tukolawo ebbanga liyise naye mpolampola tugamba katupepetewo tuzimbe tugire ki tujja tegeeza eggwanga nga buli kimu kiwedde. Oboolyawo singa twakyanjulanga bukyali bino byonna tebyalisobozi kubeerawo naye twebaza Katonda nti leero kibaddewo. Ebitundu ebirala Northern Uganda tujja ne regional headquarters akati eyo nayo tujja era nayo tutandikewo regional headquarters ng'amaka gaffe ga National Unity Platform nga gammwe abawagizi ba National Unity Platform. Kati kino kyetulina wano eno regional headquarters yaffe ya Eastern Uganda eno yo command center yaffe for the whole of Eastern Uganda. Era ng'ensonga zonna zigenda tandikira wano mu Eastern Uganda wano Iganga. Eastern Uganda erina ebizibu bingi, obwavu bungi, abasumbuwa mu nsonga ez'enjawulo, ensonga ez'ebikaado n'ebizibu ebirala bingi nnyo. Gano ge maka we tugenda okusinziira okulaba nti abantu bano tubasiibula ate tutwale obukulembeze tukole ekituufu abantu baffe batereere. Kanseemyo kino bale tulina bannaffe abali mu bibiina eby'enjawulo bali eyo abamu bali mu NRM babanyigiriza abaliwa mubakoowole bagambe nti ffe mu NUP tubaaniriza bajje batwegatteko ensinziiro bwe tusinziira okutwala Museveni nalo namutima njagala okwebaza omukwasi wa ssente zaffe Kanso Benjamin Katana aliwa webale byose bwebalire ddala oyo abadde nga ajja wano nga bamutunulira abamu nga tebamutegeera baga omunyankole yaguzeeyo nga tugamba se webale nyo webalire ddala emirimu gyonna gyokola abakulembeze bannaffe leader of opposition n'abalala mwebale nnyo bafusoja baffe abakola underground sigenda balabisa sigenda kwogera emirimu gye mukoze wano kubanga omusajja buyinza okubanyega naye mwebale ddala. This was a connected effort. Naye ate
okubanti kino ifo tusobodde okubeera nakyo ku more than a year ne tukimaliriza bwetti nga tebamanyi ne tujja nga tebamanyi tutuse wano nga ne DPC tamanyi kitegeeza tusobola n'okweka nga Museveni yalaba nga tuli manju nga tamanyi twabagamba ffe tuli babanda bwe tuba tusazeewo okukola ebyekibanda tusobola okubikola tulimukola discipline tulimukola mpisa tukole buli kintu mu mateeka naye every now and then tuze tubalaga nti ffe tuli babanda ebyaddala biri message yange eri abantu ba Busoga n'abantu ba Eastern Uganda, this is home wano waka kino kyetusobola okukola kati tetunaba kutuuka mu buyinza ate tukyanyigirizibwa era muba mufuna ekifo mukikulaakulanya nga mwekwese mujjawo nga mwekwese singa twalina ekyobugaga kye bayita eddembe nga tusobola okujja wano ne tupulaninga ffena nga tebatulemesa ate wano wandibaddewo akabi okusingawo so kyetusobola okukola kati nga tukyanyigirizibwa tujja kikubisaamu emirundi mingi nnyo bwe tunaba tufunye eddembe lyaffe naye era bannange bakyogeddeko bannange nti bino tubikola okubalaga akabonero ka Uganda empya tetulina ssente nyingi naye eggwanga lyaffe lirina ssente era bwe libanga ssente ezo ziri mu mikono gy'abantu abaagala eggwanga abaagala progress tusobola okukola ebyamaanyi tunulira NRM efuuze Uganda okumala emyaka 4 naye tebalina wadde mu Kampala tebalinayo ekifo kyenkana bwe kiti NUP teyimiridde okufefeka omusingi gwe tuli mu kuzimba kwa generations to come era mwena abakulembeze abagenda okuddamu okulembera NUP tubasaba mugende nga mubuildinga on to the next generation tusobola okukola bino ebintu ng'abaagala ensi yaffe kyetukola si kyaleero we are building this institution to outlive us twagala tukomyewo wano emyaka ani oyo awoggananga nga tumumwaka twagala tukomyewo wano tuli mu 50, 60, 70 nga balibeerawo bongeddeko nga banene nnyo nga balungi nnyo nga weeyagaza but for now tusinzire wano tukole emirimu egyetaagisa okukola wano nyinawo office nange era mbasuubiza wajja kubawo ekiseera nga pulezidenti genyini ajja wano n'akampingawo wiiki enamba n'abakulembeze baffe babeerawo wano tetupangisawo waffe waka so tubeererezewo ebintu abakulembeze b'omu Busoga musinzire wano mu koordinating Busoga yonna tulina obuwagizi bungi nnyo wano twagala obuwagizi obwo nga bwenkanankana n'abakulembeze be mugenda okuleeta we have a lot of support but we need to harness that support gye tulina eringa enkuba etonyanga nyingi etonya non-stop era ng'ennyumba eriko amabaati n'ensoga ne west ne eastern region yonna yonna efune eddoboozi mu parliament ne mubikuko byonna byonna twagala okwebaza in a very special way abantu beeyiganga wano mwatulundira mmeya mwebale nnyo mmeya waffe wali twalumireko kati twagala n'abakulembeze bonna babiri ba NUP wano tusobola okikola tukikole baganda bange to the people of Busoga eri abantu b'e Busoga mugende musonga mutuwagira support yetuna wano yakabi nnyo ate population yamwe y'amaanyi kati population tugende nga tuzigatta eri population ye Buganda gigatte Busoga gigatte kiba kikambwe nnyo ate mu abaana b'e Busoga mumanyi n'obikola teji yange egy'okusembayo njagala giweereza abakulembeze bonna ab'omu Busoga muno aba NUP n'abatali ba NUP bino bulijjo twagamba nti tulina ekibiina ky'ebyobufuzi naye tetuli kibiina kya byabufuzi muntegeera we are not a political party but we have a political party kyetuli kinene nnyo n'okusinga NUP tuli people power tuli maanyi g'abantu tuli ddoboozi ly'abantu era ng'amaanyi g'abantu getukuŋŋanyiza mu
kibiina ekiwandiise kye bayita National Unity Platform. Ennyukuta eri makati eya U etegeeza unity. Twagala okwegatta n'abantu baffe bonna abaalaba edda amazima, abagalabye kati, abali mu kugalaba n'abagenda okugalaba enkya. Njagala okubaweereza mulina obubaka. Nebaza bonna bonna abagenzi batwegattako. Naye waliwo omuntu gwe njagala ennyo. Mwabasinga ebusoga mumuyita maama naye nze muyita senga kubanga senga wange. Zenegirambogo ne senga wange maama wammwe Right Honorable musindikira obubaka mukoleti ifwe tumwenda ino singa tetukwagala obusajja tebukwagala lwaki obwesibako olikolite kyangu tukyuse embeera guno omusajja obukuzala nekambirike senga ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.